Ewarema Namakula asibirungi waliwo munanga akatambi akafulumiziddwa ne batandika okuba nti nate comparinga omwana wa Rema Namakula kwossa n'omwana ono ayitibwa Gabi. Kakati okusinziira ku bannayuganda bo bagamba nti no bba wa Rema Namakula alina okunnyonnyola mbw'alabika munnanga omwana ono yandibanga we. Akatambi keeko ke tuli mu kuba nti nate etukulaga sooka obeere ng'okalaba oyo ye mwana wa Rema Namakula kwossa munnange ne Ssebunya. Kakati ate oyo ye Gabi agambibwa okuba nti no afaanana muwala wa Rema Namakula. Bwe tugendako mu comment section ono avuddeyo nalyoka agamba nti no Dr. Ssebunya alina okutunnyonnyola mbu kino kyatuukawo kitya, okitegeera nno mukwano. Ono omulala n'alyoka agamba atya, n'alyoka agamba nti bafaanagana, ate ono naye n'alyoka agamba nti era bafaanagana. Bonna abavuddeyo mu comment section bavuddeyo ne balyoka bagamba nti bano ababiri bafaanagana era nga Dr. alina okuvaayo abeereko kyannyonnyola. Ono agambye nti kati lwaki Gabi afaanana omwana wa Rema Namakula, okitegeera. Kakati ate ono n'alyoka agamba nti omutima gumugamba nti taata y'omu, balinganga abagamba nti munnange Ssebunya wa Rema Namakula mbw alabika yatagalako. Kale nno ebyo nno bye tusobodde okuba nti nate tukuwa ffenno tugakuwanga bwe tugafuna, naye osobola okuba nti nno naawe otubuulira gw'olowooza ki ku nsonga eno. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Ye full figure tapowanga kuba nti naalumba Kasuku, wadde nga Kasuku emirundi egisinga atamuddamu. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Nze nabako wate nkiddamu mwenna nabagoba kalabele bakasuku naleta Kasuku omu naleta emirambo emirala ena nga buli muzina gwajja nagwo batandika n'okusaba school fees. Yajjanga n'abakazi nga bagala school fees z'abaana baabwe. Omukwano gwange yali Kasuku, teyali kyala ekyo kyali nakyo. Bajjanga n'abaana bo ne bagamba mbafunire n'abasajja tubafumbire abasajja abagagga. Mumanyi bye tuyiseemu ne betulabye ne batandika okusibasula moto abakazi. Nakoowa fetusirikidde bingi byejogera mbikakasa nabo babimanyi. Notuko kujja n'abaana mbawa abasajja musiba ono mumuwe mumulami omwana muno atuuse nnyo. Nze nali mukwano gwa Kasuku sibanga omukwano gwa olugundirwe lwonna. Pozi na Jenkins Arana Jenkins mukwano gwange enfanfe ne Bati namwagala lwaki wa Jenkins ngabo nayagala Jaso lwalama nezo saganga ku Jaso agenda ne banene bwayo banamyalo ngangeya anjogerako. Nze ndi president advisor namyalo is the president advisor. Namyalo ya sigana namyalo nga tampise. Siganda wa namyalo nga tampise. Siri YouTuber, siri blogger. Nyenda by reasons. Namyalo is a senior president advisor, chief coordinator. Mu mawulire amalala family eno munnange ey'omuvubuka abadde ayitibwa Ssebyala Frank bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate abeekubira omulanga eri gavumenti ebasobozesa okuba nti ne bakwasizaako bambi omuvubuka ono asobole okuba nti nate akomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda babeere ng'ate bamuziika. Katubeere nga twongera okuwa akatambi kano bambi family eno ekyagenda mu maaso n'okuba nti no erajana basaba omuntu waabwe abeere ng'ate akomezebwawo mu ggwanga lyattu Uganda. Omwana waffe yafiiridde ebweru, tetulina kyakuzzaako, tukaaba ennaku etutta, tetulina atuyamba. Tubeegayiridde bannange mwenna abakampuni mutuyambe bannange, obulumi bwe tulimu bungi. Mazima Ssebyala yatufuddeko, tetumanyi na gye tutandikira, tetulina de ekikumi, tetulina ssente bannange mutuyambe kubanga tetulina bwe tugenda tutandikira. Obulumi butuluma olw'omuntu waffe bannange. Tubeegayiridde buli asobola okuyamba ku lwa family eno, tubeegayidde bane mutukwatireko ekizibu naffe ekyatugwidde ekyatusanze tetulina ssente. Honorable Didani gwe nsingira ddala okugamba tuyambe nga Kalembe, tuyambe Buweekula South, twetaaga obuyambi bwe Mama Hope Gulania, mwenna abanene abali ewaggulu mutuyambe. Kalembe ero si wanu, tuli mu kizibu bane ekyatugwiridde omutuuze waffe. Tubeegayidde bane mutuyambe ku lwa family eno. Mutuyambe bannange, ebigambo tulina bitono naye tubeegayidde mutuyambe obulumi bwe tulina ku mitima bungi. Olw'omuntu waffe yagenda okukola nga mulamu
yafiiriddeyo kati tetumanyi na kyakuzaako tetumanyi we tutandikira naye tubeegayiridde Honorable Didani nkiddamu bw'oba onondaba yonna gy'oli abakampuni mwenna gye muli tubeegayiridde bannange mututaase kuba ffe tetulina gye tutandikira tetumanyi nawe tugenda kuzzaako tubeegayiridde mutukwatireko mutubeegayiridde mutuyambe abafaaza ku kigo faaza paatu guweddeko faaza Ssebwano tumanyi abeekalembe tubeegayidde mwenna mutukwatireko tusobole okuzza omuntu waffe ati tumuziike emitima gibeere mimativu neeyanziza nnyo neeyanzeege ku lw'akalembeero siwa mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna wano ku Newspark Channel ffenna tugambe nti senga asidi jju mugambe nti senga asidi jju bukyanga mugamba nti senga asidi awankula entalo biki ku luno munnanga alina omwana gwe yataasizza ng'omwana ono kigambibwa mbu abadde nga akwatibwa mbu omusajja abadde nga amukwata naye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Basweeti muli mutya? Today has been hard bannange eno tulinganga abali mu tanuulu. It is extremely hot. But I thought I should come and I give you guys an update. Yesterday, some of you were not on last night's live. Naye ku live yaffe twabadde mu kibozibozi kyaffe ne wajja omuntu nasindika request nagamba senga mpita ne tuyita yabadde mukyala najja n'atugamba ku kyalo kyaffe kuliko omusajja ayina abeera ne muwala we mu nnyumba omwana ali 9 years naye taata amwebakako n'omusajja omulala amwebakako era nga n'atuwa n'obujulizi ng'omwana ayogera babeereeyo empigi. Ladies and gentlemen, amangu ago abantu abadde ku live ne twekungaanyaamu abantu nze nga bwe mumanyi nga nkungaanyiza abantu bagende ennyumba y'oyo omusajja bagikumeko omuliro ne wabeerawo munnanga bagambye nedda senga tomwokya katutrustingeko police for once ne ngamba police teyamba ne bangamba senga let us do the right thing munnange nga obudde bukyanga tutuma Tony big up on yourself nga tutuma Tony nga yesuula muddene paka mpigi ku polisi ng'atuuka empigi ku polisi ng'aloopa omusango ab'empigi ku polisi munnange nga boogera nange nga bagamba senga asidi tukuwulira tukulaba bw'obanga otukoowodde we cannot say no munnange nga bakwata kkubo nga investigatinga nga beeteeka mu ddene nga banoonya musajja batuuka ewo omusajja of course nga taliiwo nga bagwa kavaali ngamba kava nga balinda musajja as we speak right now ziri ssaawa ndowooza 8 Kampala oba 9 ogw'ekiro abapoliisi yaffe tebannassa mukono bwedda banoonya musajja kagwa ensonyi n'oli munno omulala gwe bayita taata kagwa ensonyi taata ne gayo omulala gwe bayita Kizito okukakana as we speak police has arrested both Tata and Kizito. Bannange njagala okwebasa poliisi y'Entebbe njagala okwebaza Hosea bannange mugeno mwana we ranga kw'omujusha era nga bannange abantu abagamba mbuno police teyamba police eyamba kasitobanga ojesize you have to trust the police okuyamba poliisi y'Empigi mwebale nnyo ofiisa ayitibwa Oyesiga Hosea Oyesiga mbwenu weebale nnyo nsiimye era nga nenda kuwa ekirabo. God bless you banange yeyo update. Help the police to help you. Kiriza tubeere nga ate tukutwalako ewa Fred Lumbuye wuno avuddeyo n'abeera nga ate munnanga abaako byayogera ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Ono agambye nti Honorable Muwanga Kivumbi bambi yatulugunyizibwa. Katulwaye basinga obungi mbale mbuuza Honorable Muwanga Kivumbi ali luddawa. Ndi wano totegeeza famire ye n'otutegeeza eggwanga lyonna abakulembeze ba National Platform saako
nabawagira Honorable Mwanga Kivumbi. Honorable Mwanga Kivumbi ali mu baraksi ya SFC e Katabi mu kisenge kyekimu omwali Honorable Miriam Matembe mu bali mutadde era mwali esazo okujonga bana aba mujjemu omuddu Saulo Okumat information egifulumeza nenga gyali ne bamuleetanga bamukuba obinnyo okumutuusa gyali muhozi gyamwagala abeeraawo ng'agezaako okumumenya omutima n'okumukola buli kimu ekisaana okukolebwa okumuswaza. Omanyi Museveni ne banne naddala famire ye balowooza nnyo nti omuntu bw'omukolako effujjo omumalamu amaanyi era omuswaza bo kye balina mu bwongo bwabwe. Naye omuntu nga mugumu ayise mu mbeera y'okutuluguzibwa n'ebyobufuzi biri mu Uganda ne bw'onooyambula omuntu n'omulikodinga oba n'omusiyaga oba n'omukola ky'oyagala oba omufukidde omusulo obanga musiraamu ng'oyo n'omuleetera embizi n'emwetoololerako oba n'omukasukira oba tomenye mutima oba omwongera buvumu era yasigala yeewuunya entegeera yammwe kubanga omuntu ajja kubuuza Mwanga Kivumbi wakutte wakinga kooti emutadde oli akugambe nti lwaki yavudde n'ayogera mu kkomera yavudde mu kkomera lwaki yayogedde ebigambo ABC. Zari avuddeyo n'alyoka agamba nti mumwesonyiwe mbu mumwesonyiwe mbu ekifaananyi ekyasinze okubakanga mbu yabadde makeup wa makeup munnange mbu ebyo yakoze naye nga ye alabikira ddala bulungi mbu feesi yagikuttemu katono katubeere nga tukuwa akatambi kano. Stop talking about my face now. Hey, Banna. Huh? Can you stop, Mara? Why? Oh my God, you guys, today. Hey, my face trended. Okay, this is the face. This is the gorgeous face. This is my face. We back. Okay? No makeup. Better. There's a temporal left, which, you know, I said I'm not gonna get kid. But it wasn't like that was the makeup. See that? That was the makeup. So this is, yeah. Like, yeah. But if you have to do it, do it. I mean, why not? Okay? If I'm ever going to get to that, I'm probably going to save what? How much did it cost for Christiana 300? I'll probably save 300K. No, I'm kidding. This is, yeah. This is me, okay? Can we all come down now? You know, because this happened and looked like a whole country was bombed, like oh, Zari, hey, calm down, I'm right here. Ajati Namyalo munnange takyasaaga atolooza teyagobye mukwano gwe True Leader yagobeddwa oba yakola ki nze naawe katubeere nga tukuwa munnange ate Norbert Events abeereko byannyonnyola. Yes, Norbert Events gemanya Generation Promoter kakati ndiku True Leader nkyakuliko ne Mariam mukyalawo ndowooza abantu kamba we bino omutuufu ekituufu kiri nti Hajati Hadija Namyalo yasazeewo n'agoba True Leader yali n'adde n'agambye mu kusooka nti yabawummuza yabagobye yasooka kubalaga nti yabawummuza emyezi 3 naye yabagobye ensonga esookera ddala True Leader weekobana n'oyo muwala mwajja mwenna muli bakozi gwe mwanyi nga bwe wajja ng'oli musiiwufu nga n'embizi tesobola kukomba bigere nga dreads tezikuva ku muti naye kati ekikwewunyisa ku ssaawa zino olaba oliibwa Mariam kitegeeza wafuuka omuntu naye gwe weegase n'omuwala Mariam mubadde ebintu bye mukole Hajati nga abasirikira Mariam wafuuka kizibu mu maka ga Hajati Hadija Namyalo watandika okubanga weebakana buli musajja yenna ajje wa Hajati Hadija Namyalo ng'oyagala kufuna buganze n'amaanyi wa Hajati Hadija Namyalo onfuna bulungi Mariam obadde otuse ku level y'okuba ng'oyingira ekisenge kya Hajati Hadija Namyalo nga buno bupoketi change bwonna gw'obusigaza ng'omanyi n'okgenda ne mu nsawo ye handibaaga y'ekikyala n'ojjamu ku budoola n'ojjamu n'otereka naye kati olwaleero nawe oli mu kwogera Hajati Hadija Namyalo naye nga ate gw'obadde oleeta amalogo ewa Hajati ng'onuukirizaayo simanya onuusa biki ng'onuusa mu maka ga Hajati eddogo n'eddagala mbole mukuganga mulimu gwa Hajati gwa mugumufunira gwafunira Hajati omulimu kisusse oleta abasajja mu begattira mu nyumba y'omukazi omukazi ngatuuka ngabira kakati na ennyumba amaka gafuka gaffe babiri gwe nze ye ne Mariam weefuge ebigambo by'oli mu kwogera ku Hajati
tugenda tubifuna era nawe wano bwatu tusibwe tuyomba ono twogedde tubumbirira Mariam singa tunatandika okuyomba n'obutiiti bw'oyambala nja kubulira engeri gye wafunamu ne gye wabujja okumanya nti tukumanyi nkubuulidde aja gundi Mariam musirike you shut up mwesonyiwe erinnya Hajati Hadija Namyalo tubalaba ate awo we mwagenze mbabuulira ebigambo bino mubadde mumanyira abantu ng'abantu baba wamuka respect ko kumanya nti muli kuclose ne Hajati Hadija Namyalo n'emigo gigenda okuvuga muve ku kigambo NRM buli lucha buli kimubiri NRM kakati bagiwamba NRM simanyanga kasinde businde tekaina manyi ke kagiwamba mwe omukazi yali ose n'abeesenyuwa mubadde mutandise okuleetera abasajja okulowooza nti no yabatuma nga temweragira nga munywera obuji ku muhozi ku maca bwe mumulirako emmere mutuntu bwe munywerako sape kawungeezi gwizo gamba Hajati Hadija Namyalo yabatuma mukazi wattu mumuleke katata agenda kusayininga nnyo bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekubira ku News Pack channel kamusobere ngo subscribing ngo likinga n'okulekawo bakabwawo mu comment section bera bulungi weraba